ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwano omulabi wa 3ABN entwalo omukisa guno okubuuzaako nate mu linnya egganzi lya mukama waffe Yesu Kristo n'enkwaniriza mu bunnabbi obw'essuubi mu puroguramu manya ebiro weebale nnyo weebalire ddala okuba nti otwegaseeko tusobole okuba nga tutambuliramu mu byokuyiga bino ebizze nga bizimbibwa okuva gye twatandikira bannange mikwano mwebale kubanga mugoberera obunnabbi obw'essuubi njagala okubajjukiza nti tubaawo n'ebiddako mu maaso awo ebyokya twala ekyokulabirako tosuwa ebisumuluzo ebinaakuvundusa enkomerero yakubikkulirwa manye ekitabo kyakubikkulirwa kitubikkulira kye tuyita enkomerero ensi enaatera otuuka ku nkomerero onaasobola otya okuyitawo ng'olina amaanyi agakuyisaawo physical energy health energy byonna tugenda kuba tubizuula mu kyokwiga ekiddako by the way tosubwa entandikwa empya obadde okimanyi nti osobola okusaanyaawo obulamu obwayita n'otandika obulamu obujja mu Kristo kiba kitya steps eziri practical tugenda kuba tuzitunuulira mu kyokwiga kyaffe ekijja mu maaso awo entandikwa empya kati ate bwe tunaamaliriza ebyokuyiga tugenda yingira kye tuyita ebyokuyiga eby'obunnabbi era ng'ekigenda okusookerawo ddala kigamba nti omulabe wa Kristo yeekukumawa byonna tugenda kuba tubizuula mu byokuyiga ebijja mu maaso awo ate oluvannyuma mu kyokuyiga ekinaddako tulabe omulabe wa Kristo n'ennamba 666 bangi beebuuza nti 66 kyeki awo ne firimu ezizanyibwa nga zoogera ku 666 kubikula waliyo 666 mulebere waliyo 777 katwala kumanya eno 66 yeriwa ani nnyiniyo ate tulabe n'akabonero ka Katonda awamu n'enkovu ey'ensolo mu maaso awo negatako omukwano tuwombeke tusabe ate tubeere nga tutandika obubaka bwaffe obw'olwaleero Katonda omuyinza w'ebintu byonna mpaayo obulamu bwange gy'oli ne nkusaba ssebo onkozese omulimu ogunaayamba abantu okutegeera okwagala kwo gye bali ogunaalabula abantu mu biseera bino ebizibu ebikambwe ng'akabi n'obusungu bunaatera okutuuka tusangibwe nga tweteeseteese okubeera ku luuyi olunaasaasirwa ssebo taata omwoyo omutukuvu kannuŋŋamye aluŋŋamye na bonna abali mu kuyiga essaawa zino nga baggyayo peeni n'ebitabo okuwandiika era tuveeyo nga tukoze okusalawo okunaasimibwa mu maaso go mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina weebale nnyo mukwano weebalire ddala kubanga tuli ffenna ekyokuyiga kyaffe olwaleero mu bunnabbi obw'essuubi kigamba nti emyaka 1000 Setaani agenda mu luwummula emyaka 1000 the devil goes for a vacation millennium when the devil goes on a vacation ekimu ku bintu ebyewunyisa nti oluwummula lwagalibwa nnyo ate mwattu oluwummula lusanyusa luwooma ng'oliko eyo weewummuliddeko kyokka ekyennaku lutera okuggwako amangu buuza abaana b'amasomero nga baddaako oyo okulya akawunga naye amazima n'addako eka alye ku bitafutafu aba akyabirya akyabiwoomerwa ne bakuba akadde ndi tudde ku ssomero kale kwegamba oluwummula lutera okuba olumpi naye bayibuli etubikkulira nti omulabe Setaani naye kennyini agendagendako mu luwummula olukake bayibuli tulaga oluwummula luno mu kitabo kyakubikkulirwa essula 20 olunya olusooka n'olwokubiri lulaga bulungi nnyo engeri Setaani gy'agenda okusibwa oba okusibibwa emyaka 1000 beddu kansome ebigambo bino nga ntandika ekitabo kyakubikkulirwa essula 20 olunya olusooka otuuka ku lwokusatu bayibuli eragula ekiseera eky'emyaka 1000 Setaani kyagenda okumala nga musibe wa byonna tugenda tubizuula okuva mu bubaka buno katusome kubikkulirwa essula 20 olunya olusooka otuuka ku lwokusatu bayibuli egamba nindaba malayika ng'akka okuva mu ggulu ng'alina ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma
n'olujegero lunene mu mukono gwe. N'akwata ogusota, omusota ogw'edda, ye mulyolyomi era Setaani, n'agusibira emyaka 1,000. N'agusuula mu bunnya obutakoma, n'aggalawo n'ateekako akabonero, gulemenga okulimba amawanga nate okutuusa emyaka 1,000 lwe giriggwako. Oluvannyuma lwagyo kigugwanira okusumululwa ebiro bitono. Tulaba wano emyaka 1,000 nga Setaani musibe. Bayize katwetegereza emyaka gino 1,000. Emyaka gino 1,000 giva mu kigambo eky'Olungereza kitwandise millennium. Ate n'ekigambo millennium nakyo kiva mu bigambo bibiri eby'Olulatini. Ekisooka maire which is 1000 oba 1,000, ekirala annium ekitegeeza emyaka. Kati ebibuuzo bitandika okujja bwe tuwulira emyaka gino 1,000. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti ddi oluwummula luno olw'emyaka 1,000 olwa Setaani lwe lulitandika? When will it begin? Yesu Kristo bwe yali ayigiriza atubikkulira ku ddi ekiseera kino we kigenda okutandika. Era bw'osoma ekitabo kya Yokaana essula 5 olunyiriri olwa 28 n'olwa 29 atulaga nti temwewuunya ekyo. Yesu agamba atya? Kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu, abo bakola obulungi balizuukirira obulamu, n'abo abakola ebitasaana balizuukirira omusango. Kristo atubikkulira okuzuukira okukulu kwa mirundi ebiri: okuzuukira okusooka okw'okuzuukirira obulamu, n'okuzuukira okwokubiri okw'okuzuukirira omusango. Kati wano Bayibuli eraga bulungi nnyo nti mu kuzuukira okusooka okw'obulamu kwe kulimu abatuukirivu, okuzuukirira omusango kwe kw'abajeemu. So tulaba two separate resurrections. Ne tukiraba nti mu kuzuukira okusooka we tugenda okulaba ng'emyaka 1,000 gitandika, so nga okuzuukira okwokubiri ate ko kubaawo ng'emyaka 1,000 giweddeko. Kati ne tubuuza ekibuuzo, kuno okuzuukira okwokubiri, kuno okuzuukira okw'emirundi ebiri kuliwa ku kw'emirundi ebiri okusooka? Okuzuukirira obulamu n'okuzuukirira omusango kiriwo ekisooka? Atulaba okuzuukirira obulamu n'okuzuukirira omusango kiriwa ku bibiri ekisooka? Twagala okwebaza Katonda ndi mu kitabo kya Kubikkuliro essula 20 olunya olw'omukaaga Bayibuli etulaga bulungi nnyo kuzuukira ki okugenda okusooka. Etulaga nti okuzuukira okw'obulamu, okuzuukirira obulamu kwe kugenda okubanga kutandika. So obeera ekitundu kw'abo abafiiridde mu Kristo, gw'ogenda okubeeramu abo bagenda okuzuukirira obulamu, era kuno kwe kuzuukira okusooka okutandika emyaka 1,000. Kati oyongereyo okusinziira ku kitabo kya Kubikkuliro essula 20 olunya olw'okuna olwongera okulambula obulungi ensonga eno. Era tugenda kukomawo katono nnyo, naye kinjagala osooka omanye wano nga tweyongerayo nti ekiseera eky'emyaka 1,000 kitandikira kuzuukira kw'abatuukirivu. Ekiseera eky'emyaka 1,000 kitandikira ku kuzuukira okw'abatuukirivu. Wuliriza mukwano, bonna abatuukirivu abali mu ntaana bazuukizibwa mu kuzuukira kuno okusooka. Abaali abeesigwa eri Katonda, abaawaayo obulamu bwabwe, y'abaabukulembera, abantu abaasalawo ne bagamba nti owaayi tujja kweresa amasanyu ag'ensi katugoberere Kristo ono alina obwakabaka obw'omu ggulu, alina ebisumuluzo ebiggula amagombe, alina ebisumuluzo ebiggula ebisumula n'okufa, n'ayitayo ababe ne bavayo mu ntaana, ffe gwe tukwasiza obulamu bwaffe. Kati such people, abantu abeewaddeyo ne baleka Kristo abafuula abajja, ne bafuuka ekitonde ekijja mu Kristo nga Bayibuli bw'ekiraga obulungi, abo be bagenda obeera mu kuzuukira okusooka, era kwe kuzuukira kuno okw'abatuukirivu. Kati Bayibuli yongera n'okulaga nti ate bali abasigadde abajeemu, abafu abalala tebaba balamu okutuusa emyaka 1,000 lwe gyaggwa. So baba balamu ddi? Ng'emyaka 1,000 giweddeko, emyaka 1,000 giggwako ddi? Bwe giggwako kyekiddako kwe kuzuukirira kuno okw'omusango. So tulaba mu bufunze kye twakatunuulira nti okuzuukira kwa mirundi ebiri: okuzuukira okusooka kwe kuzuukirira obulamu, then okuzuukira okwokubiri kwe kuzuukirira omusango. Byonna nno byawuddwamu emyaka wano 1,000. Bayibuli egamba mu kitabo kya Kubikkulirwa essula 20 olunya olw'omukaaga nti era ye mutukuvu, alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye, banaafugiranga wamu naye
emyaka 1,000 bwe kuzuukira kuno okusooka okw'abatuukirivu bagenda kufuga ne Yesu Kristo emyaka 1,000. So nga mu kuzuukira okwokubiri Bayibuli weegambire nti abafu abalala tebaba balamu okutuusa emyaka 1,000 gyaggwa, awo bagenda beera mu kuzuukira okwokubiri oba okutandisa okuzuukirira omusango. Awo we tutuuse kati nga tumaze okulaba ekifaananyi kino nti emyaka 1,000 giri mu masekkati ag'okuzuukira okusooka okw'abatuukirivu n'okuzuukira okwokubiri okw'abajeemu. Question twebuuza, ddi okuzuukira kuno okusooka lwe kubaawo okutandika ekiseera eky'emyaka 1,000 kubaawo ng'abantu bakafa? Is it true that resurrection happens when you've just died? When will resurrection happen? General resurrection eno Yesu gy'ayogerako ey'okuzuukira okw'abatuukirivu ebaawo ddi? Pawulo mu kitabo eky'ebbaluwa gye yawandiika eri Abasalonika esooka essula 4 olunyolo 16 agamba nti kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. So tulaba nga Bayibuli eraga bulungi nti okuzuukirira obulamu kubaawo Yesu bw'akomawo ku bire. Yesu bw'akomawo ku bire, Bayibuli etubikkulira enti bonna abafiira mu Kristo be bagenda okusooka okuzuukira. Here is the first resurrection, okuzuukira kw'abatuukirivu. Mukwano gwange ali eyo nga wasalawo dde okwasiza Kristo obulamu bwo, in case ettisasi likutomedde obulamu ne bukomaawo, essuubi we liri nti bonna abafiira mu Kristo bagenda kuzuukira ng'alabise ku bire. So okuzuukirira obulamu kubaawo Yesu bw'akomawo. Yesu bw'akomawo agenda kusanga ebibiina bina ku nsi. Ekisooka abatuukirivu, abafu, abalamu, abatuukirivu, ababi, abafu, ababi, abalamu. Katwala weetegereze mufunze nti Yesu bw'akomawo ku buli omu waliwo ekibaawo. Abafu abatuukirivu Bayibuli etulaze bulungi nnyo nti nabo abafiira mu Kristo be bagenda okusooka okuzuukira. Bw'osomera mu baluwa ya Pawulo eri ekkanisa y'Abasalonika essula 4 olunyolo 16 oba Abasalonika ekisooka essula 4 16 lwaga bulungi nnyo nti Yesu bw'akomawo abali mu ntaana nga badde batuukirivu bagenda kuzuukira. That's the first phase. Phase ey'okubiri ey'abalamu abatuukirivu. What happens? Kye ekituuka ku abo abalamu abatuukirivu nga Yesu Kristo akomyewo? In other words, bagenda okusanga nga enkuyege gyabakubira enduulu, nga bakyatemya bukofu, nga bakyali balamu. What happens to them? Yesu Kristo bw'anaakomawo ku bire. Bayibuli eraga mu bbaluwa eno y'emu ey'Abasalonika, ebbaluwa esooka essula 4 olunyolo 16 n'olw17, Pawulo agamba nti naffe abalamu, that is bonna abagenda osanga nga Yesu Kristo bagenda osinkana nga balamu ku nsi kuno, naffe abalamu abaasigalawo ne tulyoka twalibwa wamu nabo bali abazuukidde abatuukirivu mu bire okusinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Nina wano kinjagadde okunyweza. Bayibuli egambye nti ne twalibwa wamu nabo mu bire okusinkana Mukama waffe mu bbanga. Okimanyi nti Yesu Kristo bw'akomawo tagenda kulinnya ku ttaka. Era bw'obanga wali owuliddeko ku Yesu, oyo yalinnya ku ttaka, oyo wa kicupuli. Yesu ow'amazima agenda kusigala mu bbanga gye tumusiŋŋaana. Ku lunaku luli ng'alabise ku bire tagenda kulinnya ku ttaka, tagenda genda mu malwaliro ng'asaasira abaliyo, tagenda genda mu makomera ng'asaasira abaliyo. The mission emuleese si ya kusaasira bali mu malwaliro. Mission emuleese ya kutwala abatuukirivu mu ggulu, abanonye, asigala na mu bbanga. Amaanyi ge gabasitula okubajja gye bali bamusinkane mu bbanga. You know, it's amazing to think of nti Yesu Kristo bwe yajja omulundi ogwasooka yatuuka gye tuli, n'alya wamu naffe, n'atambula naffe, n'atambula n'abaavu,
Yesu Kristo n'asaasira n'ajjanjaba abalwadde n'afa ku musaalaba n'atugulira amaanyi. Ku musaalaba e Gologosa Yesu yawangula n'atuwa amaanyi aganaatusobozesa okumusinkana mu bbanga ng'akomyewo omulundi ogwokubiri. The first time yatusasulira amaanyi aganaatusobozesa okumusinkana mu bbanga. Luli olwasooka yajja gye tuli. Ku luno oluddako ffe tugenda osituka n'amaanyi ge yatuwa nga tumukkiriza tumusinkane mu bbanga. It's so amazing to know. Era Bayibuli eraga bulungi nnyo nti ffenna tulifuusibwa. Bw'osoma Abakolinso ebbaluwa esooka essula 15 olunya olw'ataano mu olumu otuuka ku lw'ataano mu omukaaga lulaga bulungi nnyo nti laba mbabuulira ekyama. Ffenna tugenda kwebaka naye ffenna tulifuusibwa. Nga kutemya kikkowe, guno omubiri ogufa gugenda kwambala ogutafa, omubiri oguvunda gugenda kwambala ogutavunda. What an amazing thought! Nti tugenda kuweebwa omubiri ogw'ekitiibwa, ogutakaddiwa, ogutavunda, ogutalwala. My friend, Bayibuli eraga bulungi nnyo omubiri tegufa, tegukaddiwa, tegulwala, teguvunda. Bino byewuunyisa ate nga bituufu ti Yesu bw'akomawo agenda kutuwa emibiri egy'ekitiibwa bwe gityo. Ekibuuzo ne kiryoka kijja nti Yesu Kristo bw'amala otukyusa bw'atyo tufuusiddwa oluvannyuma lw'okutwalibwa okusinkana Mukama waffe Yesu Kristo mu bbanga, abatuukirivu balagawa? Kuba waliwo abalowooza nti Yesu bw'akomawo agenda kufugira wano n'abatuukirivu ku nsi nga bafuga ababi. Ababi nga tebafugika. Babuuze gavumenti. Mukwano gwange atulaba, nze ŋŋamba balaga luddawa? Kibuuzo. Yokaana essula 14 olunya olusooka otuuka ku lwokusatu. Yesu bw'akomawo abatuukirivu boolekera luddawa? Yesu Kristo yagamba dda nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, era ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Wa Yesu gy'ali? Yesu ali mu ggulu era gye yagenda okutegekera ekifo. Essaala gye yasaba ng'ali mu Gesesumaani mu ssula ya 17 ya Yokaana, specifically agamba nti Kitange, bano benjagala be wampa, nsaba njagala nti nabo babeere eno gye ndi. Yesu akyesunza okumala ebbanga, kati ekiseera kikino kituuse. Bw'akomawo okubire abatwala luddawa eri gy'ali, nze gye ndi nammwe mubeere eyo. So ekibuuzo kino ekigamba nti wa abatuukirivu gye balifugira emyaka 1000. The Bible is very clear. Tukisomye mu Bayibuli nti bagenda kubeera mu ggulu for 1000 years. Kiri eyo tajja bagenda kukoola ebyennyimba. Ayayayayayaya, oluyimba lwa Musa n'olw'omwana gw'endiga. Tugenda kucaccanca, tugenda kusanyuka, tugenda kutendereza omutonzi mu maaso ga Namulondo ye, tulyoke tuyimba oluyimba nga bamalayika balina kutunula butunuzi bawulirize nga Yesu Kristo omwana gw'endiga ne Musa kwaya master be bakulembeddemu, nga naffe tubeegattako munnange. Bannange tandiko training amaloboozi for the chorale that's called the redeemed chorale. Rokoleddwa okuva mu nsi muno tugenda kuba nga tukooloobya ennyimba nga tuuse mu bwakabaka obwo obw'omu ggulu. Wagenda kubaayo ekijjulo. Yesu Kristo yagamba abayigirizwa be nti bannange, tuli mu kulya kati naye tetugenda kuddamu kulya kijjulo kino okutuusa ku lunaku luli tukiriira mu ggulu. Bw'osomera mu Matayo 26 nga bali ku last supper bwe baali yamala n'abanaaza ebigere, ekijjulo ekyo tugenda kiryako mu ggulu. Tugenda kulya ku mmaanu eyakwekebwa mu ggulu ku essula 2:17. What an amazing thought! Eriyo bingi nnyo bye tugenda okuzuula nga tuuse mu ggulu. Naye ne kino kankikujjukize, tugenda kulambula obwaguuga bw'eggulu bukoma wa? Bwe mbyogerako siyinza kubimalayo. Kantunuulira ate ekika ekirala eky'abantu abasangibwa ku nsi nga Yesu akomyewo omulundi ogwokubiri. Ababi abafu kye kibatuukako nga Yesu akomyewo omulundi ogwokubiri. Bano bali mu ntaana, bano bakubwa bbomu, bano baweebwa butwa, bano bakuwa zipisito. Simanyi kyabatta, naawe oyinza okirowoozaako, manyi ebimalawo abantu leero oba sigala yabatta, oba nguli yabatta, oba sirimu yabatta, whatever. Ababi abafu abali mu ntaana, what
happens to them nga Yesu akomyewo omulundi ogwokubiri. Kubikula essula 20 olunya olwokutaano lugamba nti abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 1000 lwe gyaggwa. Abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 1000 lwe gyaggwa. Bagenda mu maaso nakwebaka for more 1000 years. Bakafaananya abasajja nga Kayini ali eyo yeebase emyaka egisoba mu 5000. Yesu bw'akomawo agenda kwongerayo emyaka emirala 1000 ng'akyebase mu ntaana. Okay. So bagenda maaso nakwebaka bali eyo mu ntaana bawummudde. Katulabe ate ababi abalamu. By the way, for your information, this is the saddest picture. Kino kye kifaananyi ekisinga okuba ekyentiisa. Abagenda osangibwa ku nsinga bajeemu. Bayibuli bwe boogerako eri mu bbaluwa ya Pawulo ey'okubiri mu Basalonika, ebbaluwa ya Pawulo ey'okubiri essuula 1:7-9 agamba era nammwe ababonyaabonyezebwa okubasasula okwesiima wamu naffe mu kubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu okuva mu ggulu awamu ne bamalayika ab'obuyinza bwe mu muliro ogwaka ng'awalana eggwanga abatamanyi Katonda abajeemu abagenda osangibwa nga balamu n'abo batagondera njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo abaagaana ekisa kye n'okusaasira kwe abalibonerezebwa kwe kuzikirira emirembe n'emirembe okuva mu maaso ga Mukama waffe ne mu kitiibwa ky'amaanyi ge. Ayongerako n'agamba nti omujeemi oli n'alyoka abikkuka Mukama waffe Yesu gw'agenda okutta n'omukka ogw'omu kamwa ke era gw'alizikiriza n'okulabisibwa okw'okujja kwe. Ababi abalamu kiki ekibatuukako? Wano waliwo science gwe njala okunnyonnyola. Ali bw'ati. Mu maaso ga Katonda ekibi abeera muliro gwaka. Kati Yesu Kristo bw'anaakomawo ku bire ekitiibwa kye kigenda kusaanikira ensi yonna. Kati bambi abajeemu kubanga balemedde ku kibi. By all means ekibizi is a bad conduct. Ekitiibwa kya Katonda bwe kijja gye kiri kijja nga masannyalaze eri omuntu alina ekibi era kati bagenda kusaanyizibwawo because they have been found unfaithful to God. Obulamu bwabwe awo we bujja okukoma. Era Bayibuli eraga bulungi nnyo nti abalamu ababi oba abajeemu bagenda kuttibwa okulabisibwa n'okumyansa okw'okujja kwa Kristo. Lwaki bafa? Kansooke ennyonnyole kino, guno si muliro gwa geyeena ogubatta. This is not hellfire. Hellfire egenda kwaka ddi? Twakirabanga egenda kwaka ku nkomerero ya nsi nati oluvannyuma n'emyaka 1000 ng'abajeemu bano bamaze n'okuzuukizibwa olw'omusango. Kati bamala okukkiriza nti bajeemu, bamaze n'okukkiriza nti bagwanidde baffe, then omuliro guve mu ggulu gubookye bafuuke evvu. But here ekibatta ki? Ekitiibwa kya Katonda ekigenda osaanikira ensi yonna kubanga Kristo alabise ku bire ali mu bbanga kye kigenda okubasaanyaawo. Tebayinza kigumiikiriza. Aliwo eyambuuza juuzi nti eriyo akakisa k'okulokolebwa oluvannyuma lwa Yesu okudda? Ansi eri nti nedda. Omanyi Setaani mufere agenda maaso n'okubuzaabuza abantu ng'abalowoozesa nti neewowa ofudde wasobola okubaayo omukisa mbu ne weetondera eyo mu maaso. Simanyi olaba enyigiriza y'ekifere eno bw'egenda ekula nti oli bw'akuyigiriza nti bw'ofa osigalamu akategeera, then kitegeeza mu kusigalamu akategeera oyinza n'okuba nga bw'oba ofudde ofuna omukisa ogwetondera Katonda nti n'ogezaako okumusabaasaba mw'omwegayirira bw'akusonyiwe. Kale bino Setaani abiyigiriza abantu nga kyayagala obbazimbamu bwe butasalawo kugondera Katonda nga bakyalina omukisa. Ekiseera kiri we kirituukira babeere ng'ekyamazima bagenda kuzikirira. So kye ŋŋamba kye kimukwano, teri kakisa. Eyo popular teaching egamba nti ku nsi kuno abajeemu kwe bagenda obeera emyaka 1000 n'omulabe wa Kristo agenda kusituka nti oluvannyuma basobole okwetonda nabo bafune omukisa ogwokubiri ogw'okusonyiyibwa. Eyo ya bulimba. Yesu bw'akomawo omulundi ogwokubiri abajeemu aleka bafu. Mu ngeri endala bagenda kusaanyizibwawo abanaasangibwa nga balamu. Weetegereze engeri ebintu bino gye bigenda okuddiringana. Yesu akomawo, afa abatuukirivu bazuukizibwa,
abalamu abatuukirivu bafuusibwa, abatuukirivu batwalibwa wamu mu ggulu, ababi basigala bafu, abalamu ababi oba abajeemu battibwa. Kati mbuuza ekibuuzo, ng'ebyo tumaze okubiraba obulungi, mbeera ki eri ku nsi mu kiseera kino eky'emyaka 1000? Twetaaga okitegeera what is happening ku nsi mu bbanga lino ery'emyaka 1000. Yokaana afuna okwolesebwa mu kitabo kyakubikkulirwa essula 16 olunyolo 18 wagambira nti ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka. Bino bibaawo ng'emyaka 1000 ginaatera okutandika, that is nga Yesu Kristo akomawo ku bire, anaatera okudda ku bire, nti ne wabaawo ekikankana ekinene nga tekibangawo kasookedde abantu baba ku nsi. Ekikankana ekinene ekikulu bwe kityo. Ayongerako n'agamba nti okumanya kino ekikankano kinene nnyo, na buli kizinga ne kidduka, so n'ensozi tezaalabika. Earthquake, musisi, ekikankana ekinene ekigenda ovuunika eggwanga nga Uganda lyonna. Ebizinga nga bw'olaba ebizinga, bayita Africa yennyini tulinga aba ekizinga twetooloddwa amazzi. Kalangala, ebifo byaffe ebyo, ebuvuma abali mu bizinga, ebizinga byonna bigenda kubbira. Ebifo nga Uganda yonna ebbire, ebibuga eby'amaanyi, ebifo ebikoleddwa abasajja ne batwala obudde obwe nga bazimba nga bazimba bridges, entindo ez'amaanyi zigenda kubbira, zisaanyizibwewo. Era bw'osoma eri mu Yeremiya essula 25 olunyolo 33 lulaga nga bino byonna bigenda mu maaso. What is happening? Bonna abajeemu abagenda osangibwa nga balamu bagenda kulekebwa ku nsi kuno nga balinga nga mirambo kungulu. Yeremiya agamba nti n'abo Mukama baalitta baliva ku nkomerero y'ensi, balituuka ku nkomerero yaayo. Tebali kungubagirwa, so tebali kuŋŋaanyizibwa, so tebaliziikibwa, baliba busa mu maaso g'ensi. Ensi yonna mu kiseera nga egenda mu maaso n'okuwangaala emyaka gyayo emirala 1000, ensi eno egenda kubanga kizikiza ekikutte. Bayibuli egamba nti abajeemu bagenda kulekebwa bafu nga bali wano balengeeta ng'emirambo ku nsi. Ensi yonna egenda kubanga limbo, matongo, kifulukwa for 1000 years. Semetale. Era bw'osoma eri mu kitabo kya Yeremiya, Isaaya, naye akyogerako bw'osoma Isaaya essula 24 olunyolo olusooka n'olwokubiri, olusooka n'olwokusatu, ayongera otusiigira ekifaananyi ku nsi bw'egenda okuba ng'efaanana mu myaka gino 1000. Tewagenda kuba musana gwaka. It's going to be complete desolation. Ensi yonna egenda kuba kizikiza kyennyini, matongo. Era Yeremiya essula 4 olunyolo 23-27 alaga n'okulaga nti ensi egenda kuddayo mu mbeera gye yalimu nga tennaba kutondebwa. Omanyi lubereberye essula 1 olwokubiri lugamba nti ensi yali njereere nga yeetabudde, n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba, toto, matongo gennyini. Ensi bw'etyo bw'egenda okufaanana. Bw'osoma Yeremiya olunyolo 27 okugenda ku 26 lulaga n'okulaga nti ensi egenda kubanga ebibuga bisse, ennimiro zifuuse enkoola, ebintu bino byonna ebitumaliramu obwereere. Omwana ne bwe yagamba nti ensi tenneemazaamu, ekyamazima ensi teetaaga twemazaamu kubanga egenda kusigala matongo. Obubaka buno bukulu. Omusajja omu kyeyava annyonnyola n'agamba nti ensi yonna erifaanana nga Japan oluvannyuma lw'okugobebwa tsunami. Abalaba ku mawulire ago gye buvuddeko, ekintu ekimu musobola okitegeera nti that's how ensi bw'egenda okufaanana. Yonna egenda kuba desolate. Ku lwaki? Ekikankana ekinene kigenda kuyuuguumya n'okusigukula emisingi egy'ensi. Ebibuga nga biri ku ttaka, emirambo gy'abantu giri kungulu, emirala oba giguddemu gittiddwa mu bizimbe. Bambi bano bonna abalamu abagenda okusangibwa nga bajeemu bagenda kusigala ku nsi kuno nga balengeeta bulengeesi. Awo no wandeetera ekibuuzo ekinene ekigamba nti omusajja mukulu Setaani gwe twayogeddeko nga ttandika, waawe wandimutadde mu kiseera kino eky'emyaka 1000? Simanyi waawe wandimutadde,
naye ekigambo kya Katonda Bayibuli ate ye tubikkulira wa Setaani gye yanditeekeddwa. Njala okuddamu okusoma obubaka buno obusangibwa mu kitabo kya kubikkulirwa Essula 20 okutuuka ku 3 oyongere okulaba wa Setaani w'agenda okubeera mu kiseera eky'emyaka 1000, kubanga naye agenda kubeera mu Luwummula. Olukake si yandirwagadde, agenda lubeeramu emyaka 1000. Question, mu bbanga lino ery'emyaka 1000 Setaani mu Luwummula lwagenda okubeeramu agenda kubeera wa? We know is going to spend 1000 years mu Luwummula, but for nga tulabye how long, we need to know even where wajja agenda okuba. Kubikkulirwa Essula 20 olunyolo lusooka okutuuka ku 3 Bayibuli egamba nate ne ndaba malayika ng'akka okuva mu ggulu ng'alina ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma n'olujegere olunene mu mukono gwe, n'akwata ogusota ogunene ogw'edda ye mulyolyomye era Setaani n'agusibira emyaka 1000, n'agusula mu bunnya obutakoma, n'aggalawo n'ateekako akabonero gulemenga okulimba amawanga nate okutuusa emyaka 1000 lwe giriggwako. Oluvannyuma lwagyo kigugwanira okusumulula ebiro bitono. Okay, twagala kutegeera bulungi nnyo obunnya buno obutakoma Setaani gy'asibirwa emyaka 1000 kyeki. Abasajja Abayonaani bajja kugamba nti obunnya obutakoma ffe tusomako wano mu Luganda ye abusosi. Ekigambo ekiva mu lulimi Olungereza kye tuyita ABC, kigambo kye kimu ekikozesebwa mu Bayibuli ey'olulimi Oluyonaani nga tusoma mu ndagaano enkadde. Bw'osoma Lubereberye Essula 1:2 lugamba nti ensi yali njereere nga yeetabudde, ensi yali abusoosi, ensi yali bunnya obutakoma nga tennaba kutondebwa Katonda. Era ne Yeremiya Essula 4:3 bw'aba annyonnyola ensi bw'egenda okufaanana mu bbanga ery'emyaka 1000 agamba nalaba ensi era laba nga njereere nga yeetabudde n'eggulu nga temuli musana, total darkness. Wano bumeme naye ebintu tesobola bitaasa. That's it. Abusos, ensi yeetabudde, ensi kikyeŋŋamba mukwano gwange matongo meereere. Kati Setaani ate naye gy'asibiddwa ebbayiro kankinnyonnyole bwe nti obunnya obutakoma butegeeza ensi matongo ng'egoyeddwa nga yeetabudde mu kiseera eky'emyaka 1000 eno Setaani gy'ali. Kati bwe tusoma nti asibiddwa mu bunnya obutakoma, Bayibuli beetulaga nti agenda abeera kuno ku nsi mu total darkness, mu kibululu, mu kizikiza ekikutte bepo emyaka 1000. Kati ne mbuuza mu bbanga ery'emyaka 1000 ng'ali mu kizikiza ku nsi kuno olujegere olumusibye lujegere ki? And of course ono tuli mu kulaba bubonero. Bayibuli bweyogera ku bubonero ayina Setaani nga bw'omumanyi genda nti omukwate kuba ali spiritual, ali invisible. Don't think nti yandibadde bagenda mukwata bukwasi. Wano Bayibuli bweyogera ku lujegere eri mu kugezaako tukubira ekifaananyi ku mbeera eri ku nsi. Olujegere olusiba Setaani lwa mbeera ki eri ku nsi? Ensi yonna ejjudde kizikiza bepo, abatuukirivu bali mu ggulu, abajeemu bali ku nsi naye nga bafu, talina gwakema. Can you imagine abadde ku nsi, abadde musajja wattu ali ku nsi kuno okumala emyaka n'emyaka ng'akema abantu, ali bize. But right now talina kyakola. He's now a slave ku lwakiyizibwa kaholiki. Setaani ayagala kubeera bize buli kadde, tawummula, ayagala kakasa nti abantu bonna bazikirira. Naye mu bbanga ery'emyaka 1000 talina gwakema, ali awo alera ngalo, ali awo ali mu kwewuunaganya. Embeera emusibye, olujegere olumusibye obutakola mirimu gy'alina kukola egy'okukema n'okulimba kyeki y'embeera eri ku nsi, kubanga abajeemu nabo bafu be yandikemye. So ali mu kizikiza, embeera eri ku nsi bambi yemusibye okubanga takola ye kye yandyagadde okukola ekyokulimba n'okukyamya abantu. Mu bufunze olujegere luno Setaani asibibwa enjegere, asibibwa mu njegere z'ekizikiza ku nsi amatongo emyaka 1000 beddu. Waliwo yabuuza ayina kangateko
Setaani agenda kuba akola ki ng'asibiddwa ali wano ku nsi talina kyakola mu bbanga ery'emyaka 1000. Okoze kimu kwe tutayinza akwerabira. Setaani agenda kuba ali mu bulumi. Kuno kugenda kuba kucunya kwa maanyi eri Setaani eyamanyira okubaako ne byakola. Agenda kujjukira engeri gy'agenze ng'awangulwa enzivuunula bibya. Baasooka ne bamuwangulira mu ggulu, kati ku nsi kuno ku musaalaba Gologoosa Yesu yamuwangula. Agenda kulaba over and over how he has been won, how he has been defeated in the great controversy, how he has lost, how he has considered a defeat mu lutalo lunene ku bbanga lino ery'emyaka 1000. Agenda kuba abifumiitirizaako kyenkana myaka 6 ng'abadde awangula buwangulwa. Bw'amakafaananyi awo entiisa egenda okubeera ku Setaani. Amanyi n'ebiseera bye eby'omu maaso kubanga Bayibuli agitegeera bulungi. Akimanyi ku end he is going to die forever and ever. Agenda kuzikirira. Kati akuba kifaananyi wano. Setaani alengera ne mu maaso. Bayibuli agimanyi n'okunsinga nze agyogerako. Naawe atulaba mukwano gwange, Bayibuli akusinga okugimanya. Kyova olaba ajja gezaako nnyo okulaba nga togitegeera. Akozesa nnyo n'ebyawandiikibwa okubikyamya oba okubinyoolanyoola aleetere omuntu okuzikirira. Kale mu kiseera kino ayinza n'okuteekawo embeera, by the way right now kansooke nkomyewo katono nnyo, asobola n'oteekawo embeera ez'enjawulo okukulemesa okubikkula ekigambo kya Katonda Bayibuli. Lwaki? Akimanyi nti muno mwe muli obubaka obunaakutengula, obunaakubikkula amaaso, obunaakuzibula olyoke omutebuke oleme kugoberera nkola ze. Ekyo nkireeseemu lwaki? Nkimanyi bulungi nnyo nti bambi eri abantu bangi abalemwa n'okufuna obudde obuyiga Bayibuli naye ng'ali emabega agezaako okukola bino, ye mulabe Setaani ng'akozesa bamalayika be be tumanyi obulungi be yagwa nabo. So mu kiseera kino eky'emyaka 1000 tulaba Setaani ng'ali mu kutambulatambula, ali mu kuwandalinga, ali mu kuyenjeera ku nsi kuno abungeeta nnyaabula ng'emmombooze. Ali awo bw'ayita ku mirambo egy'abajeemu, naye mu kuba akafaananyi awo ng'alina omulambo gw'alengedde n'amwenyaamu kasimayiro ak'ekisamize oba ak'ekirogo. Akamwenyumwenyu ak'abalogo okategeera ako. Alina omulambo gw'alengedde awo gwa muvubuka oba oli awo ku nkomerero yasangibwa nga teyeetegese naye nga waliwo emikisa egimala okweteekateeka olw'okudda kwa Kristo. Lwaki Setaani amwenya? Kubanga mu bulamu bw'ono yakola ky'amaanyi okulaba ng'amuzikiriza. Bambi musajja wattu yalina erinnya mu katundu, nga business man mulungi nnyo, successful man, agenda mu maaso alina ke yeekoledde, yalina mukyala we n'abaana be 3, bo baali bakristaayo nga bagenda n'okusinza buli sabbiiti, ne basabira wamu ne beegayirira Katonda. Ebintu bino yabirowoozaako naye ng'alowooza oba oli awo eddiini y'abanafu abatalina boluusi byakola. Kale oba oli abatalina nnyo birooto be babeera mu ddiini. Naye lumu awulira n'abaana be 3 bano nga basaba nga basabira kitaabwe, lumu bambi akkirize enjiri. Eky'ennaku atuuka okufa. Ekyamazima kiri nti teyasalawo kugenda na Kristo. Kwegamba okudda kwa Kristo kwagenda kwamutuukako nga kyambika. Kati Setaani amutunuulya bw'ati n'amwenya n'agamba nnyabula oyo namuwangula. Aye Setaani akimanyi. Ne leero naffe atulemesa okukola okusalawo kwe twandikoze nti mu kukola ne bwe twandifudde twandibali tulokoleddwa. What am I trying to say? Waliwo okusalawo Katonda kwakuyita okukola nga naawe okimanyi you have to make a decision for Christ. Naye nga Setaani agenda mu maaso n'okuddyekadyeka akulaga ng'obudde obukyaliwo naye ng'obudde bugenda kuggwayo. Ayagala kutuusa ku kiseera kiri oba oli awo otuuka okufa nga teweenenyezza, otuuka okufa nga toyatudde bibi eri Kristo. Waliwo ekyo ky'otanaba kusalawo. Kyenva nkusaba mukwano nga tugenda mu maaso n'okutunuulira obubaka buno, okole okusalawo okwenkomeredde ku lwa Kristo. Kuba okimanyi singa tokola kusalawo kwa mazima oyinza n'okufa nga toli mu abo abanalokolebwa. Mu kiseera eky'emyaka 1000 tumaze okukiraba nti abatuukirivu bali mu ggulu, ensi kwe tuli matongo. Question ki ekibaawo ku nkomerero y'emyaka gino 1000?
tulabye Setaani abadde mu Luwummula, abadde mu kiseera kya myaka 1000 ng'ali mu kizikiza beppo ekikutte ku nsi. Embeera yonna embeera eri ku nsi emusibe talina gwakema, ali awo alolobadde alinga mombooze ayenjeera ku nsi kuno for 1000 years perfect darkness mwali. Kati ki ekiddako oluvannyuma lw'emyaka gino 1000? Bayibuli egamba mu Kubikkulirwa tuzeeyo mu ssula ya 20 olunya olwokutaano nti abafu abalala tebaba balamu okutuusa emyaka 1000 lw'ejja ggwa. So tulaba okuzuukira okusooka kwabaawo, okuzuukira obulamu era ne batwalibwa mu ggulu, then okuzuukira kuno okwokubiri kwe kututuusa ate mu kufa okwokubiri. Ayaweya nti oluvannyuma olw'okuzuukirira omusango wagenda kubaawo okufa okwokubiri. Kubikkulirwa essula 20 olunya olw'omukaaga lwongera okunnyonnyola ekifaananyi kino nti aweereddwa omukisa era ye mutukuvu, alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era bakristo, era banaafugiranga wamu naye emyaka 1000. Kati emyaka 1000 gino nga gimaze okuggwako, olunya olw'omusanvu lulaga nti awo emyaka 1000 oba emyaka egyo 1000 bwe giriggwa, Setaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye. What happens next? Ekisookera ddala ng'emyaka 1000 gyakaggwako, Setaani ava mu kkomera. Kiki ekimujja mu kkomera ekyo? Twagala tukirabe. Ki ekimujja mu kkomera? Kiki ekisumulula Setaani okuva mu kkomera? Okuzuukirira omusango. Abajeemu bazuukidde. Okay. Olunya olw'omunaana mu Kubikkulirwa essula 2 lugamba era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi, Googi ne Magogi, okubakuŋŋaanya ku lutalo omuwendo gwabwe ng'omusenyu gw'ennyanja. This is what is happening. Abantu abagenda okuzuukira bangi nnyo n'okusinga abaazuukira mu kuzuukira okusooka. Abazuukira mu kuzuukira okwokubiri, there are many compared kwabo abaazuukira mu kuzuukira okusooka. Ekyo no kitegeeza ki? Most of the world is going to be lost. Abantu abasinga obungi bagenda kuzikirira, bagenda kubula. Si kuba nti Katonda yali tasobola kubalokola, naye kuba nti tebandirokoleddwa. It's not because God could not save them, but because they would not be saved. In other words, baagaana ekisa kya Kristo ekyasembezebwa gye bali nga kibayita. Kati here is a team, big team, mu kuzuukira okwokubiri okw'abajeemu. Setaani abafeerafeera. By the way, olunya olw'omwenda lugamba nti ne balinnya ku bugazi bw'ensi, ne bazingiza olusiisira lw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa. Ekibuga ekyagalwa kino katukyetegereze katono nnyo. Kino si kibuga kya ku nsi, kiteekwa kuba kibuga ekivudde mu ggulu. Kubikkulirwa essula 21 lugamba nti ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjereddwa bba. So ku luvannyuma lw'emyaka 1000, here is what happens. Abajeemu bazuukidde. Setaani ajja gye bali nga yeeyanjulanga omu ku bamalayika ab'omusana, bagamba nze mbazuukizza, amunegatteko. Tuli kibiina kinene nnyo, tusobola okuba bali munda mu kibuga ekya Yerusaalemi, tusobola okizingiza kuba ffe tuli bangi osinga bali, tukiwangule tukiwambe. Ekibuga kino ekya Yerusaalemi ekitukuvu kikka kuva mu ggulu ne kituula ku lusozi Zeyituuni. Bw'osoma Zekkaliya essula 14 olunyiriri olwokuna, kisooka kulongoosebwa ekisa kya Katonda kati ne kituulako ku lusozi luno. What I'm saying, olusozi luno lulongoosebwa ekisa kya Katonda kati ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ne kituulako. Bwe kimala okutuulako, Setaani ajja n'eggye lye nga bakizingiza, bagamba nti abali munda batono, bw'ogerageranya naffe tusobola okuwangula ekibuga kino. Kanikuba akafaananyi abasajja abaali bamanyennwa okulwana obulungi ennyo, abaafanga balwanyi ba ntalo bakola ebyokulwanyisa. These are men abali emabega wa Setaani, abali emabega wa Lucifer, bagamba katulumbe ekibuga tukyeddize. Kyekiddako nga baagala okyeddiza. By the way, Kubikkulirwa 2 olw'omwenda lugamba nti omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. Asooke mu bufuzi tulyoke twetegereze biki ebibaawo oluvannyuma lw'emyaka 1000 nga giweddeko. Ekisooka, Setaani yayekera ekibuga ekitukuvu, ensi erongoosebwa n'omuliro. Kati bino nga tebinnabaawo, omuliro nga tegunnaba kubookya, twetaaga tukubemu ekifaananyi katono nnyo owa gye biva. Ayaweya
nti mu kiseera kino akafo kokka akalimu obukuumi kye kibuga ekijja Yerusaalemi, nga bwe gwali ku mulembe gwa Nuuwa nti obukuumi bwali munda mu lyato, ne mu kiseera kino only those abali mu kibuga Yerusaalemi be balina obukuumi. Omuliro gwa Geyeena gukka okwokya bonna abali ebweru w'ekibuga Yerusaalemi. In fact yemala kyesula 4 olunyiriri olusooka agamba nti kubanga laba olunaku lujja lwokya ng'ekikoomi, n'ab'amalala bonna n'abo bonna abakola obubi bali babisasiro. Awo olunaku lujja lulibookera ddala, bw'ayogera Mukama w'eggye, obutabalekerawo kikolo newankubadde ettabi. Buli olwokusatu era mulirinyirira ababi, kubanga bali bavu wansi w'ebigere byammwe ku lunaku lwe ndikolerako, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Ne Setaani yennyini nnyini agenda kufuuka vvu. Bw'osoma Ezekieri 28:18 tuuka ku 19. Era Bayibuli ega nti so toobengawo nate ennaku zonna. Yoyo Setaani n'abagoberezi bwe, naye ng'omuliro guno ogwa Geyeena tegunnaba kubafuula vvu. Bayibuli eraga bulungi nnyo nti Namulondo ennene enjeru okusalirwa omusango erabika waggulu w'ekibuga Yerusaalemi. Bw'osoma ku Bikkuliro ssuula 2:11 tuuka ku 15, buli muntu wano waafunira omukisa ogulaba engeri Katonda gye yagezaako mutaasa naye olw'emputtu eggume ne baba nga baagaana ekisa kya Katonda. Era wano we bagenda okulabira nti tugenda kuzikira, si kubanga Katonda teyayagala kutulokola, naye ffe twagaana obulokozi bwa Katonda. Ova olaba bw'osoma mu Isaaya 45:23, Baluumi 14:11 ne Bafiripi 2:10 ziraga bulungi nti buli vvivi ligenda kufukamira lyatule nti Katonda emisango gy'asala gya nsonga. Ne Setaani yennyini agenda kukyatula nti Katonda emisango gy'asala gya nsonga. Kati nga bamaze okwatula obulungi nti Katonda emisango gy'asala gya nsonga, omuliro gulyoke gukke okuva mu ggulu gubookye bafuuke vvu. Era Bikkuliro ssuula 21 olunya olusooka lugamba nti ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, ki ekibiggyeewo? Omuliro gwa Geyeena n'ennyanja nga tekyaliwo. Era Bayibuli etuwa essuubi ery'omuwendo nti naye Katonda alisangula buli ziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate, so tewaabengawo nate newankubadde okukaaba, tewaabengawo nate ennaku newankubadde okukaaba, newankubadde okulumwa, eby'olubereberye nga biweddewo. Here is a new earth, oluvannyuma lw'ensi enkadde okusaanyizibwawo. Omuliro gwa Geyeena gusaanyizaawo ensi kwe tuli, ebbanga lyonna lisaanyiziddwawo, eggulu eryo lye tulaba atmospheric heaven ne starry heaven bisaanyiziddwawo omuliro gwa Geyeena. Katonda ali mu kukola eggulu erijja n'ensi empya nga tulabako. Mu kutonda okwasooka Katonda bwe yatondera Eden n'ensi yonna, Meeni, Adamu ne Kaawa tebaalaba. But this time tugenda kulinnya ku vvu oluvannyuma lw'omuliro gwa Geyeena okuzikira, era tulabeko Katonda ng'atonda ensi empya n'eggulu erijja. Mukwano gwange, amawulire amalungi gali nti Kristo ayagala obeera ekitundu ku abo abagenda okusikira obulamu obutaggwaawo. Tukimanyi bulungi nnyo ng'ebiseera bye tulimu kati Yesu Kristo anaatera okudda. Mangu nnyo akomawo, naye bw'anaakoma buli kimu kigenda kuba kisaliddwawo. Tewagenda kuba mukisa gwakubiri gwa kulondawo. Either ogenda kubanga ogenda kubeera ngano enaatwalibwa mu ggulu, oba ogenda kubeera ngano ya mu nsiko egenda okusigala wano. Either ogenda kubeera kitundu kwabo banaabeera endiga ezigenda okubeera ku mukono ogwa ddyo gwa Kristo, oba ogenda kubeera mbuzi egenda okubeera ku mukono ogwa kkono egenda okusaanyizibwawo mu muliro gwa Geyeena. Yesu w'anaakomerawo. Nva mbuuza ekibuuzo mukwano, wakola okusalawo? Kubanga ku luno oluvannyuma lw'emyaka 10 abantu bagenda kusisinkana ekiseera ekisembayo. Bonna abali babadde ku nsi we are going to meet for the last time. Abamu nga bali munda mu kibuga, abalala nga bali weeru wa kibuga. Ekimu ku byewuunyisa ku kibuga kino Yerusaalemi nti abatuukirivu mwe bagenda okubeera munda kitangaala. Twandingambye nti kitangalijja nti ali munda alengera ebweru, n'ali ebweru alengera munda. Bw'osoma ku Bikkuliro ssuula 21:11 lukiraga bulungi nnyo. So okiraba nti n'abajeemu bennyini bagenda beera ebweru w'ekibuga nga balengera munda, nga balengera amatiribo, na balengera obugagga, balengera obulungi, ebyuto obubalagavu obw'ekibuga, nga bagamba waaw, kiki kye twasubwa kino?
We wish we made a decision for Christ. Bwakafaananyi ku musajja oli ajjukira Saala ez'abaana be bamusabiranga akkirize Kristo, naye n'alembeggereza n'alwawo okusalawo, n'atuuka okusalawo nga kikeerezi. Mukwano gwange, awo wenjigira n'ekibuuzo ekigamba nti bamu akafaananyi katono singa obadde bweru wa kibuga essaawa zino, kuba akafaananyi nga bakyaliwo omukisa, kiki ekyandikuumidde ebweru w'ekibuga Yerusaalemi? Waliwo okusalawo kw'otannakola. Is there a decision, my brother, my sister, ali eyo gy'otannaba kukola? Waliwo ekintu Katonda kyakuyita okukola ky'otannaba kukola? Kubanga ebweru w'ekibuga, my friend, abantu bagenda kubeera mu kwenyooma, mu kwevuma, gundi nabula gwe wandeeta eno. Twalowoozanga nti abasajja baali boogera amazima nga mugamba nti balimba, mwatugambanga nti amateeka gakoma ku musaalaba. Ne bapulica bennyini bw'osoma Yeremiya 25:3 lulaga bulungi nnyo nti they are going to be, bagenda kubanyoola babakaze. Lwaki temwatubulira mazima? Yesu yagamba nti wagenda kubeerayo kuluma obujiji, okukaaba, okwaziirana ebweru w'ekibuga Yerusaalemi. Yesu kyeyava abuuza ekibuuzo, kubanga kiri mugasa ki omuntu okulya ensi zonna n'okufiirwa obulamu bwe? Kubanga omuntu aliwa yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe? Awo nno wenfundikira nga ŋŋamba mukwano nti kubanga obugagga bwonna obw'ensi, emirimu gye tubeera nagyo, byonna bigenda kufundikira nga bisaanyizibbwawo. Guno gwe mukisa gwe tulina olwaleero, okusemberera Mukama. Tukole okusalawo right now, tukole okusalawo. Bwe wabawo ky'obadde tonnasalawo, tusalewo okubeera ekitundu kwabo abanaasigala mu kibuga Yerusaalemi ng'ensi yonna esaanyizibwawo oluvannyuma lw'emyaka 1000 nga giweddeko. Waliwo aŋŋamba nti nandisazeewo okugoberera Kristo, oboolyawo nandikuumye Sabbiiti, naye ab'eŋŋanda banandaba batya bwe naafiirwa omulimu? Nange ne nkubuuza mukwano, bw'ofiirwa omulimu n'otatuuka mu ggulu oliba ofunye, bw'osigaza omulimu gwo n'otatuuka mu ggulu oliba ofunye eki? Ye abaffe, bw'ofiirwa omulimu n'otuuka mu ggulu oliba ofiiriddwa ki? Simanyi okiraba nti kyakusalawo kati. Katonda ataddewo obulamu n'okufa mu maaso go. Ali mu kubuuza ekiseera kino nti abali ku lwange be baliwa? Saba Mukama akuyambe okole okusalawo okunaasimibwa mu maaso ge. Kola okusalawo okubeera ekitundu kwabo abanaabeera munda mu kibuga, kubanga ekyo Kristo kyakwagaliza. Omusaayi gwe yayiwa ku musaalaba e Gologoosa yaguyiwa gwe nange tubeere ekitundu kwabo abanaabeera munda mu kibuga. Negattako mukwano, tuweeyo obulamu bwaffe eri Kristo mu kiseera kino, nga tusalawo nga bw'atusuubira okusalawo, nga tusalawo ng'eddoboozi eri Omwoyo Omutukuvu erikoowoola gye tuli okukola okusalawo. Katusabe. Muyinza w'ebintu byonna Kitaffe, tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde bw'otwanjulidde ebiseera eby'omu maaso eby'okubeera mu kibuga Yerusaalemi ekijja. Nsaba buli alabye obubaka buno omusobozese okukola okusalawo okubeera ekitundu ku batuukirivu abalibeera munda mu kibuga Yerusaalemi, ng'ensi eno esaanyizibwawo omuliro gwa Geyeena, babeere ku abo oluvannyuma lw'ensi okufuuka yonna evvu abanaabeera abatuuze mu nsi empya gy'ogenda okukola n'eggulu erijja. Ssebo tweyanziza nnyo kubanga obubaka buno Mukama waffe obutukwasizza, era tusaba bubeere omukisa gye tuli bulijjo ne bulijjo nga tweteekateeka olw'okudda kwa Kristo okusembedde, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo mukwano, weebalire ddala kubanga obadde naffe. Tosubwe enkya nga tutunuulira ebisumuluzo ebinaakuvuunusa enkomerero esangibwa mu kitabo ekyakubikkulirwa. Mukama akumpeera omukisa, ekisa kye kyeyongere gy'oli. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga? Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba? Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa.
Obulamu bwonna buli mu mukono gwa Mukama. Bulijjo tukola okusalawo, naye okusalawo kwokola gwe nange kuyinza okutuyisa obulungi oba obubi. Okimanyi nti obulamu obukosefu tebugulumiza Katonda nga bwe kigwana. Mu nsi empya tukimanyi nti tuli baakubinuka masejjere, naye okimanyi nti abo bokka ababadde abeesigwa mu bulamu buno obw'oku nsi bokka be bagenda okuddizibwa obulamu obujja. Ebyo n'ebirala by'oba olindirira mu program Beera Mulamu ku 3ABN TV kwokka ssaawa 3 buli lwa Sunday ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nange Dina Mawanda. Omukisa omunene guze gy'oli, gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo, okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino, ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe, n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu ery'obulamu. Mukama akuwa omukisa.